tugamba nti fattaqwa okutya Allah hiya almiftahu lihadhi almadhaik, nti okutya Allah kye kisumuluzo ky'ebizibu bye tuyitamu. Teeka bulungi baddu ba Allah, okutya Allah kwe kutya. Baddu ba Allah tukkirize omuntu omukkiriza omutuufu oba nti bamanyi kye bayita kutya Allah. Okutya Allah mutuufu bw'okumutya abantu. Example ntero giwa abantu ekikasa okutya Allah kyeki. Wano mulembe oguli modernized, mulembe gwe tulimu ku kyasa kino waliwo enkola eyazze nga bagiyita self service. Ndoza mugimanyi bulungi. Self service kitegeeza ki? Kitegeeza ogenda ku table eyo nga kuliko buli kyakulya ekirungi. Kuliko enkoko, kuliko ensujju, kuliko omuceere, kuliko ennyama, buli kyakulya kye walyetaaze kwekiri. Kati ne munaaba engalo, we mumala okunaaba engalo ne mupiikinga essuwaani buli omu, si bwe kiri? Osooka n'ofuna tray n'oteekako essuwaani n'ogenda mu layini n'okwata ekijiiko n'otandika okussa nawo by'omalawo. Ku ttooke ojjako ly'omalawo, ku muceere ojjako gw'omalawo. Tereka bulungi ebifi by'ennyama ojjawo by'omalawo. N'ekiba kirungi okuteekako ebintu bino nga bw'otunula ne gy'olaga. Mumpulira bulungi? Osobola okukwata essuwaani n'ogijjuzaako balugu, n'ogijjuzaako mawogo, n'otuuka ku bummonde nga tebulina ebulaga, n'otuuka ku bisambi by'enku nga tebirina we biraga, ate otuuka mu kiddala n'otandika okukanuulira abantu amaaso. Kale gundi yajjeebyo naye nga wabaddewo wali. Mumpulira bulungi baddu ba Allah. Kati njagala kujjamu kye tuyita takwa. Ensi bw'eti bw'efaanana, buli kirungi mwekiri, era teri muntu n'omu asobola kukuba ku mukono. Teri muntu ku nsi kuno asobola kukuba ku mukono nga watali muntu asobola kukuba ku mukono agakati ebifi by'enku osenyeeko ebimala kati osenye mawogo amalako maawo. Nedda bannange ku nsi kuno teri muntu asobola kukuba mukono nga Allah akusumuludde. Allah wasalawo nagamba ekyo kikyo, teri muntu asobola kukikiikamu. Teriyo wallahi, teri omuntu ensi neweekuŋŋaana eno yonna ekulemesa ekintu wabula kyeyakuwandiikako, wallahi tebasobola kikuggyako. Ate ensi eno yonna neweekuŋŋaana ekutuuseeko ekyo wabula kyatakuwandiikako, tebasobola kikutuusaako. Buli muntu abe mutebenkevu mu layini ye. Mumpulira bulungi baddu Allah. Ne kati step gye twala nti nkulu ye step eri y'essuwaani. Omuntu wajja n'anaaba engalo. Mumpulira bulungi baddu Allah. Wamala okunaaba engalo najja n'agwa ku mmeeza kuno n'abuuka step y'essuwaani. Biki ebituukawo? Tukakasa ku mmeeza kubaako ebyokulya bingi, kubaako ebirungi bingi, ne afuna emigaso egiri mu birungi ebyo. Abuusa stepu y'essuwaani. Mumpulira bulungi? Era tajja kufuna waateeka birungi bino. Engalo talina wagenda gikwatira, talina wagenda giwumuliza, ajja kulumako ku kino, akwate ku kiri, akwate ku kino, bamuge tuviire, ajja genda okutuuka wali nga buli kirungi kimuyise mu ngalo, naye ng'atuuseeko mu maaso gaakyo. Kati mu nsi mu buli kirungi mwekiri. Ne stepu y'essuwaani eri gye tuyita takwa. Mumpulira bulungi? Gye tuyita ki? Takwa, okutya Allah. Kati buli wojja takwa n'ojja okutya Allah mu mutima gwo mu nsonga zo zonna, wallahi buli kirungi kijja kuyitako mu maaso go. Banno gye bakola ssente ne baweerera abaana baabwe, banno gye bakola ssente ne bazimba amayumba, banno gye bajja ssente ne beekulaakulanya, osobola okuba nga gwe yabasookayo, naye nga wallahi gwe buli kirungi kikuyise mu ngalo tokifunye mu migaso gye kirimu. Ne lwa nsonga ki? Wajja takwa mu mutima gwo. Fi ba'di hajaati attaqwa, okutya Allah hiya almiftahu lihadhihi almadha'iq, nti okutya Allah ye solution ya buli kizibu kyonna kyetukola kye tulina. Takwa, kutya Allah yensonga lwaki Allah tukodde wali mu Qur'ani naga ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaykumus siyam, balalikibwako okubanga musiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, ng'ekwalalikibwa kwabo ababasookawo, lwaki la'allakum tattakun, kutya Allah. Katulonzemu Allah akola bakkiriza. Tegereka bulungi obukkiriza ne tugamba obukkiriza bulimu empagi mukaaga: antu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa bikadari khairihi aw sharrihi. Kati awo bikadari khairihi aw sharrihi waliwo ebintu Allah byatugezesa mu bulamu buno obwensi nga tulaba bizibu nnyo nenga bigezo bya wakitiibwa Allah. Wallahi gwe nobirabanga bizibu ne solution a Sheikh Ibn Baz rahimahullah azze nabeeranga agitugamba natugamba ne mubeerenga mutya Allah mutuufu bokola kibo okumutya. Ekyokola okutya Allah kyeki? Abantu bayingizamu kye tuyita riya mu bulamu buno obwensi. Abavubuka abampuliriza kangeza omuvubuka ng'oli mu wuulu. Naam, wobanga okedde enkya ku makya n'ofumba ebinyeebwa byo oba n'ofumba envaazo n'ogakanziriyeko ekyeggulu Sulaiman, wotuuka n'olyako by'oliddeko, si bwe kiri?
endanoga zino nja zirya ki ku makya ebinyeebwa ogenda okuzuuka ku makya nga byagenzeemu obuwuka nga byagenzeemu obuki obuwuka okumye stove ku mulimu bakwetaaga mangu Allah yagaana okuttisa ekintu kyonna omuliro si bwe kiri yagaana okuttisa ekintu kyonna omuliro Allah oli bwogu ne mukaluumuko okumye stove noga buno obuwuka nsobola ogobako kamu ku kamu ne bugwamu then nendi ebinyeebwa byange era bw'osanga omuvubuka n'abitereza butereza ku stove bw'ati papa obuwuka n'abuliiramu nabwo bujja kukitegeera kati mumpulirize abuliye jamaa newe osanga omuntu ng'agobamu kamu ku kaki ku kamu n'omubuuza gwe lwaki obugobamu nga tewali n'omu gw'otunulidde akutunulidde mu kaseera kano naga Allah tugaana okuttisa ekintu kyonna omuliro kubanga obusiraamu bwe bwajja wallahi malaika nejja nenyiga nabbi Muhammad sallama embirizi ne mugayika soma obusiraamu ne bukka abantu bali mu jahiliya buli kintu kyonna kyasanyuka buli kintu kyonna kyakola ki kyasanyuka abakazi baali babayisa bubi nnyo obusiraamu ne bujja alislaamu kallama almar'ati qabla an turad obusiraamu ne buwa omukazi ekitiibwa nga ffenna ne bukimwa nga ffenna tetunnabaawo obusiraamu ne buwa ebisolo ebinyonyi ekitiibwa buli kimu obiwuka obusiraamu bwatugaana okwokya manya oluyira n'okwata oluyira n'oga nti bisimillah n'okuma kubanga butunulira ebiwuka bino byottisa omuliro microorganisms ezirimu mumpulira bulungi baddu ba Allah kati omuntu abanga ayimiridde mu kaluumu ke ng'omusanga agoba kawuka ku kawuka mumpulira bulungi naye ng'omubuuza nsonga ki noonyamu kutya Allah kusimibwa kitiibwa Allah nga sina riya sina muntu n'omu antunuulidde kati abantu tebakyalinayo bintu mu nsi muno kyakola naye ng'ekigendwamu kutya Mungu mumpulira bulungi baddu ba Allah tulina agazibu ge tulina agazibu ekyo njya tukikkirize buli muntu alina waali ku levo gyatuuseko mu bulamu buno obwensi yasazaasazaamu dda byonna byalobooza yabisazaamu endobooza zaali nnyingi mwe temujjukira mu ntandikwa y'obulamu omuvubuka ng'akula ali mu myaka 15 n'okwambuka awo omwana omuwala myaka 9 n'okwambuka wallahi abaalaba mu nsi muno teri muntu wamusinga kutegeera abaalaba nga wanjawulo nnyo mu bantu bonna baalimu era wagezako ku anticipatinga n'okuforecastinga mu maaso alaba omugagga awedde emirimu atambula tugenda kufuna esente wasanga ennyumba nga nnungi agamba omwo temuli tugenda kuzimba ennyumba wasanga emmotoka ennungi gye bamuyisaako agatujje kuvuga embi teri muntu alobooza bukyamu mu kaseera ako naye ensi gyetambula mu myaka egy'obuvubuka gy'olimu olina omuntu gw'osanga mu nsi muno ng'akutta olusaasaawa nawe ga muvubuka mpaayo nusu 10 nfune ekyenywako naye nga mukadde naye nga mu myaka gyo yalobooza nga ewalobooza yalobooza nti wanjawulo okusinga abalala yalobooza nti mugezi okusinga abalala sitaani emupika mumpulira bulungi ne mujja ku mulamwa n'alobooza ebintu ebyo byonna kubanga naffe tulina ebizibu bye tulina Allah bye yatugeesa mu bulamu buno obwensi Allah amala otugeesa n'ebigezo ebyo olina ebirowoozo by'olina buligenda okutuuka mu myaka gino ng'ebidala bimaze okunyira mu maka gewammwe nga biyimiriddewo ng'abaana bamaze okusoma buligenda okuwera emyaka gino ng'ebidala biyimiriddewo nga omaze okusoma buligenda okutuuka mu myaka gino ng'ovuga embi n'ogenza okulaba nga byonna bigaanye mumpulira bungi baddu ba Allah gwe tewaliko omuntu andikwanga olobooza nti ojja kuyitako abantu bayingirewo nga wallahi muggulawo ennyumba shukuru mwebaza wa kitiibwa Allah naye tokkiriza mu nsi gye bali nakkiriza naga mayiti yange bayinza ogijja mu muzigo mayiti yange bayinza ogijja mu muzigo nakkiriza ku nsi engeri gyetabuseemu olw'ebigezo ebiri mu nsi muno ebikyamu buluba otambula mu bulamu buno obwensi ng'olina emikwano mumpulira bungi baddu ba Allah ng'olina emikwano egikwagala n'egikwagaliza kino nkibagamba nga sibalimbye wallahi mikwano gyo gisobola obutakuyamba wano nene giyamba abaana bo newe okwata mikwano gyo gyonna n'abantu bo n'obagaba ne mujje ne kiba kiswampa n'obanga wozimbye lw'omuzi 2 n'obagaba ne wano wewange abo bye baana bange mumpulira bulungi enkya bulikira enkya ku makyanga ovudde mu bulamu buno obwensi ne bajja ne baga tugenze wagundi tujjawo mayiti yetu mutwali tumukole ki tumuziike kati mukwano Allah bamusitudde ng'ayitawo wennyini agamba wagundi mumpulira bulungi nga wafadda era ali oluusi ali kyamawo n'ateekawo kiro ya sukaali alibuuza omukyala nti bannaye gundi abaana kati bali kuki gundi nti oyo yamaze P7 waliwo scholarship ze twawulidde ez'abamulekwa tereka bulungi n'ovudde mu nsi abaana balese mu muzigo mumpulira bulungi baddu ba Allah
bali kunoonya ku muzigo ogwo nati yapangisa wani nti wagundi nti byavaawo dda bana ba muganda wandi ne muganda we yema nasengukawo kati alisayidizeeyo kanuga oba tuli kuki naye mu ntandikwa y'obulamu walowooza okubaako n'amaka agagwo kati Allah mu bigezo byatugesezza nabyo gy'ogenda okukolera banno gye bajja ssente ne bazimba mumpulira bulungi gy'ogenda okukolera banno gye bajja ssente ne bawerera abaana gy'ogenda okukolera banno gye bajja ssente ne bafuna capital gy'ogenda okukolera banno gye bajja ssente ne bagenda ne bakola hijja gy'ogenda okukolera banno gye bajja ssente ne babeera abantu b'amaanyi mu nsi muno ne bwe Allah akugezesezza ebizibu biri awo by'otamanyi naki na muwendo kati batuwadde solution y'ebintu bino byonna takuwa kutya Allah kutyani temuyinayo bantu nga temukimanyi nti tebabaagala mu nsi muno eyo tetukimanyi bannange tolinawo bantu nga gwokimanyi wakikakasa nti gundi otanjagalira tanjagaliza nga yakwata n'abaana bo n'abatambulira n'abafuuyira emmindi ez'emitwe 8 wazana abaana 8 naye ng'abalaamiriza asiru hakku doguli amazima naga njagala bawumpugume mu nsi muno nasaagala babeere bulungi mu nsi muno n'abikola nga naye kwennyini baabikola subhanallahi barika albuluku naye kati noddawo n'okuba naye ku kifuba bwoti noganze tebansobola nange ngina mulagako nti nviira kyaggwe ngina mulagako nti ndi mwana w'abafu ababiri oba omala budde takuwa omusaala ogwo mumpulira bulungi abalabi olwaki bakwasa Allah mu ntandikwa n'omusaala omuntu ng'apondoose nga bamukoze ebikolobero byonna nga n'omufuna bwoti ogwo omuntu ono muloge naga gundi tajagala gundi akoze ebigambo naye wallahi kati mukwasizza Allah nombuuza Allah yaliwa mu ntandikwa Mungu yaliwa mu ntandikwa nga obulabi buno bujja gy'oli mumpulira bungi baddu Allah kati buli kizibu kyonna ky'olina kye tuyita okutya Allah mu butuufu bw'okumutya kimukwase nga tonnakinyumirako kitonde kyonna ku nsi mumpulira bungi baddu Allah kyekigendererwa ekirimu wali mu kisiibo kyekimaamu kiki ekibeera mu kisiibo emmere oba ogirina si bwe kiri gyokasa nti osobola ogirya ne ssente mu nsawo ziba mweziri z'osobola okugulamu amazzi n'onywa n'ebyokunywa ne wallahi byonna obirekawo n'osiiba ne mukola buli kintu kyonna naye nga bakubuuza lwaki tolya mmere ti Allah ndaba kati element gye twagala ogifune ne wobanga olyaza amaanyi abantu ge Allah akulaba element gye twagala n'omwezi gwa Ramadhan ne guba guweddeko ne guba tegunnatandika mumpulira bulungi baddu Allah omanye buli kyokola mulimu okutyani Allah oteekemu okutya Allah mu butuufu bw'okumutya ffe tulina jjajjaffe tusaba ekitiibwa Allah abeere nga mutuweera ejjana bamuyitanga ajja Tirukiya Nambooze Allahumma ghfir lahu warhamha waskina fil janna ali Masaka yafa ne twakula abazzukulu nga tuli bangi ewaka ninga atuyigiriza kusiiba nga tugiriza kola ki natuga buli mwana yenna asiiba olunaku ne lugguka ngenda muwa nusu 10 era nga tusala obukebe bwa powder ne tukasalako eno mukasonda n'osundikamu 10 ekyo n'ozikuŋŋanya paka ku yidi n'onuna ice ne bagia kati kuwakanga waliwo ebivubuka ebikulu ebisiiba abakojja baffe subhanallahi barika almuluk nenga tudda kufa basooka okuzuukuka ngafumba akaceere nafumba akanyama n'akatooke kaddaaku nekya ne mwewunyisaako twali bavubuka nga tuyigiriza kusiba tuli bato bazzukulu bonna ne wallahi nkulayira Allah ng'afumba ekibbo kya lumonde nga mu nnyumba mulimu ekisenge mulimu enzikiza kuliko n'ekimenza ekibbo ekyo ng'akiteeka mu kisenge ekyo ekyalumonde emisana naye ng'ekibbo ekyo kiggwawo natabuuza kirazeewa naye nange ekyanneewuunyisa mu myaka egyo egy'ekito abantu abo Allah bawejjana nga wallahi tolina lunaku lwe wali osanze munno mu kisenge ekyo ng'ajjawo lumonde naye gwe weekanga gwagenza okugjayo naye nga osanga akendedde kati nga omulimu oguli awo ku bazzukulu naye nga yakimanyi bana bananja batendeka basiibe ne tetujja kutandika luki lumu kabatandike ne lumonde ono mpolampola nge bamubbirira nga tebannatageera kutya Allah mbutuufu bwakola ki bwakumutegeera naye nga ekibbo kiggwawo tolabye muntu n'omwalya nga gwe kennyini gwerabye wekangaalya naye nga buli muntu akola obukodyo bwonna n'akiyingira neyeteteeza n'avaayo kati emyaka gino egy'obukulu nagamba omukazi ono yalina amagezi era nga nenkyafumba ekibbo kya lumonde ne mawogo
yebula kutirako ovakkedo naye n'abiteeka wallahi n'abiteekawo ne bigwawo n'atabuuza watuuka okusibulukuka naga bazzukulu baliwa kati weziwera ssaawa musanvu ng'enjala etuliseemu olwo ekibbo twakirwanyisiza kyaweddewo dda naye kati bino ebivubuka enjala etandise obbiruma ssaawa nga 10 awo budde bugenda butamma bugenda bukoona nga gamujje mugende emugga amazzi twagenda ngaeyo ku mwafu ganona wala nga tuyitewa ewajjajjako amaadi awo ne tugenda naye nga waliyo emicungwa naye nga atusindika mu kaseera kali akazibu nga tugenda naye nga wallahi mukomawo muwunya emicungwa bagenda okutikula bwe bati emicungwa egyo emibisi naye nga tabuuze gwe nga wunya perfume w'emicungwa naye nga atuyigiriza kusiiba mumpira gye baddu Allah nga tuyigiriza kukola ki paka etuwavamu abasajja takuwa kutya Allah naye nga akiteekawo akimanyi tetusobola kumalako luki ate olunaku we lutamma ne luwera ng'akuwa ekikumi kyo ku yiddi yiddi zedda muzimanyi zino kati zakyuseemu yiddi eba yiddi y'omukyalo eba yiddi okisibo kiwedde oterese sente z'omukakebe ka pawuda mugenda mugula ayisi buli muntu yebiyitamu ebintu bino mugenda n'ogula ku keeki oteresemu n'ebinusu byo wallahi nga nemmere omuceere ogwo nga wallahi mwabeegabula nga kuva ku makya baga omuceere mwabeesenera nga tulina embaata nyingi ewaka nga bazisala nga baga mwesenera embaata okugyako enkoko yali atusenera bwati nga wallahi ssanyu lyereere mumpulira bulungi n'ebyali bigenderwa mu bintu ebyo kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakunu kutya Allah kati wali abasomesa ekintu ekyo kali mu Ramadani omuntu omukulu atali mwana muto mumpulira bulungi byonna obireka katwakula nobeerawo enjala nekuluma nozibiriza bwoti ng'olaba ebicupa by'amazzi naye nga tolina kyakkola ne paka woomalirira n'omalako oluki olunaku la'allakum tattakunu kutya Allah kati ne tutunulira wali tuggyemu obukkiriza ne tunulira ebizibu byetukola ki byetulina ne tuna solution y'ebizibu bino kutyani Mungu kati bino nayo njagala tubeere nga tubimanya mu bigambo byaffe tugenda okutegeera olunaku olwaleero bane njagala tukimanye ffenna tukikkaanyeeko waliwo ebintu by'oyagala si bwe kiri buli muntu alina ebintu by'ayagala ng'obyagala nga gwe seeka twaha era bwe bakugamba bwe bati ekigambo kimu olwaleero naye okugamba sabayo ekintu eki kimu toyongerako ekyokubiri kyoyagala Allah akwere mu kaseera kano osaba ki ngoga kino kyoba osaba oga kino Allah kasitakisobola mu bulamu bwange wallahi nange mba nteredde ekyo kirina ng'okigezezzaako ebbanga kiganye nga kyesibye waliwo emisanvu nga kigezo ogezezzaako byonna biganye naye nga ate Allah akiwadde abalala mwe mukimanyi waliwo abantu mu nsi muno nga wallahi ayingira omwezi gwa Ramadani naganze kano kenyingidde omwezi guno Allah ngenda musaba ekintu kimu abanga Allah yanukuleddwayo omusiibi nsaba mwana gye bali nga banoonya baana si bwe kiri ngenda omubuuza mu kaseera kano kikyona kyoyagala eti toyongerako kyakubiri aganjagala mwana Allah ne wampa omwana nga ayiwa endusu kasitandabako omwana wange waliwo oli yagamba newenzaala ekisotasota naye nga ate Allah akiwadde abalala abaana bafunye abaana mumpera mungi baddu Allah niye tannakola ki tannakimuwa gwe nga kikyagaanyi onoonyeza essene pya nenkadde zigaanyi noga kiki kyoyagala mu nsi muno noga kino Allah akiwadde abalala nzira kimpadde ndoza tubeere nga tuyita mu adhan tubeere nga tugenda ku kiddako inshallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Shut up.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا abane tujja kuddamu okwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuli ku bigezo bya wakitiibwa Allah wayulugaye wa biqadarihi khairihi au sharrihi mumpira bungi baddu ba Allah au sharrihi waliwo ebintu nga bijja mu bulamu bwo nga golabanga ekizibu nenga ki okyagala okigezeza ku nenga Allah akugezeza nakyo takikuwadde nenga okyagala bweke nyini olwayo n'ekintu kyogamba nibakugamba olwayo sekatwaho bakugamba kiki oyagala yogera yo kimuntu oyogera bingi noga kino kyensaba Allah aberenga mpa oyogera ki ayagala kantu kamotoka mumpira bulungi buli muntu alina ekintu kyaga kino Mungu nkikola ki ate mune byawukana si bye biki si bye bimu waliwo ate kugamba nayogera kirala noli nayogera kirala noli nayogera kirala nze nabaga waliwo abantu bangi mu nsi muno babeera mu zibbangala ezo mu mayumba ago gemulaba nga basula mu makalina naye ng'azuuka ekiro n'akaba amaziga nga talina n'omusirisa eka Mungu mpayo akamotoka Mungu mpayo omwana kamotoka soka ziyinza okuba azina emmotoka mpayo omwana mpayo muki nabaga nze nalabako omuvubuka yawanika emikono bw'ati ng'asa Allah yamugezesa n'ebigezo mu nsi muno buli wagenda okusaba Allah ayi Allah nkusaba nga bw'oyogedde ayi Allah nkusaba emmotoka n'osaba emmotoka n'ogiteeka mu layiri Allah n'aziwa abaala batazisaba n'ogakyenjagala Allah n'agikuziizaako n'atagikuwa kati yaddayo mu dduwa nagayi Allah nkusabye emmotoka abantu abatamanyi kusaba Allah nkusabye emmotoka Allah wallahi togimpadde nzize wanne emirundi nenkusaba togimpadde kati ayi Allah at least mpamu piki kale mpamu piki kati ngula mazoka kasa nti Allah talina mmotoka Allah bajirina abasobola gikola ki Allah omwana mwina asobola mukuwa Allah senta zina asobola kola ki mugagga mumpita bulungi nengo tulowooza nti obutabikuwa Allah tamanyi lwaki tabikuwadde ebigezo tubirina mu nsi muno nga bizibu nnyo bitunyiga nga gwekirabanga ekibine nga kirimu akalungi mubire ebigambo bino bigamba bati waqad yasrifu Allahu yawma anka shay'a tuhibba waliwo akaseera ekatuuka waliwo akaseera ekakola ki Allah n'akuziizaako ekintu ky'osinga okwagala n'atakikuwa ng'okyagala okikoleredde Mungu n'atakikuwa n'akiwa abalala nze nkubuulira fatasafa alayhi omutima gwo ne gunakuwala nonakuwala noga lwaki nze nogwamu essuubi lwaki nze ataba na mwana lwaki nze atafuga kamotoka lwaki nze atalina ku nnyumba nobeeraawo ngaogobe ogamba kiki kino nga buli kintu okyagadde ebbanga yona n'ekikoze eki kiganye wayatafattara qalbika omutima nowira nga gukoze eki nga gukutuse natugamba fi ilimi wa fi ilimi Allahi sabiq waliwo ilimu ya Allah yekwese gyokola ki byotamanyi waliwo ebintu ebyekwese byotakola ki byotamanyi nenga wallahi Allah wakutuusaako ekintu ekyo kyoyagala nakikuwa kyolafuba nogamba omukazi mulemeddeko gwenjagala yadhurruka fi dinika au duniyaka kyoyagala kisobola kifuna nekikukosa mu nsi muno notaddamu kufuna mirembe nassanyu mu nsi muno nekikukosa waba mukyala waba mwana weba nyumba weba motoka nekikukosa notaddamu kufuna mirembe wafidinika ne mu ddiini yo nosikana Allah nga takusiimye mwetemulayo bantu nga waba asobola okutambuza ebigere asobola okujjayo n'asaala ajjayo nakola ki niwafuna akamotoka talina budde mafi zamani budde gyewali yahe sente zajja gwosobola okutuulawo wootudde nga olina obukadde ana ku mpale okwo n'otuula n'owuliriza ebigambo bino olanamuwalimu asobola obutasomesa bigambo bino nga bweziri wano agudde tewali
tujja kukola zoom sente nzibu buli kintu kiki nenga kyotamanya ekyo Allah kyakuzizizzaako okufuna wallahi akuuma gwe mumpira bungi baddu ba Allah mwe tera okugamba ebigambo bino abantu naye bagamba nti obulamu bw'ensi buno bulinga muliro omuliro mugumanyi omuliro oba ogukumya obudde nga buno obw'ekiro buli muntu yeegomba ekitangale kiva mu muliro ogwo ne gwe nnyini gukuma guli okumpi guba gukookya ngola gukola ki guvaako n'abali wabbali wonna bagasinga nti okumpi n'ekitangaala ekyo kale obulamu bufaanana obeera n'omukazi nga bali wabbali bakwegomesa nga masha Allah weesimye n'omukazi omulungi ne gwe nnyini mukazi gwe asobola mu kisenge kimu naye akasolya kamu akwoja nise kwokooja nga weesiimye olina omusajja omulungi masha Allah muzadde n'abaana afaayo nega gwe nnyini musajja akuluwa nakwokya nise kuwako omujulizi nega kale gwe masha Allah olina nekikufuula bize olina nekikufuula ki bize okera ku makya n'ogenda n'oba ku mirimu gy'okola banneffe lwaki tetukola nega gwe nnyini mulimu oga ya rabbi wenfuna ekibaluka sikamulimu bino mbita ninga ensi ekwegombesa nenga gwe gukuukya omulimu gukookya tulina families ez'enjawulo obeerawo ng'ensi ekugamba munoova mu family gundi masha Allah mwesiimye ne gwe nnyini baganda babo nga bakuwalana mwewalana kati ensi bwefaanana mumpira bungi baddu ba Allah mutebuli abantu nga ali awo yazaala abaana ensi emwegombesa mune gwe olinayo eddenzi muno nenga oyo nnyini baana muganda wange abaana bamukwata ensobi abaana be byana birenzi bikwata ensobi nga baana bajjaawo bakwata kitaabwe ensobi sajja oyo yatujalikawo maama waffe ali mu bakazi ne mubeera mweyo nga bakumpalana naye nga abaana abalina kati buli muntu yenna omwegomba olekamu mumpulya bulungi ate osiimanga Allah kyakoze eki kyakuwadde Allah kyatannakuwa Allah aba n'ensonga ze Allah banaki n'ensonga ze obeeranga mugumiikiriza ebigezo mwe biri mu nsi nga gwe kirabanga ekikyamu ekizibu era waliwo ebintu mu nsi n'oyaya n'okifuna noga oyo omukazi n'ogamba oyo omukazi embeera yonna nteeko muwasa Allah n'akugira nteeko n'omuteeka mu bulamu bwo naye nga wallahi ogenda kukaaba obulamu bwo bwonna obusigaddeyo naye Allah asobola okuggyako ekintu mu maziga bw'atyo naye nga wallahi ekintu kyakuggyeeko tera nnyo kigamba abantu n'ekizampo ndinyumya nnyo era nkyaginyumya nnyo we tuba wano ffenna nsi ki gye tusinga okwagala wano muli sente America si bwe kiri oga America waliyo sente Canada waliyo sente ne bukeera wano buli muntu waliwo ne baga visa ogifunye n'omulimu gufunisa America emiliyoni yaga buli mwezi kiki nti yes tewali kigambo kyakubi mafi kalamu tani weteketeeka ogenda wallahi kubuulira gwe oyinza obutaddamu kwebaka osiibula abantu bani tugenda igwe kennyini ali wano oyinza okubeera awo mu nsi muno n'otunda n'ebibyo noganze ŋŋenda kiki ekinetaze kitanda ŋŋenda amugwa guddewo oluusi tukola n'ebitalina kukolebwa n'ogendako ne kubijja n'abafuna obakola ki obasiibula ne tugenda ebiseera ebisinga omuntu olunaku lwasooka okulinnya ennyonyi teyeebaka nyitendeka ne bukeesa nga teweebase ennyonyi tekulese ne mugenda ku Entebbe airport ffenna ne tucekinga in olwo kyebaita waiting room mutuula nga mulinda ennyonyi ne mutuulaawo nga mulinda ennyonyi kati olwotuula otungi gwampuliriza Allah n'akugezesa ne weebaka booti n'owummula ogenda okudda engulu booti nga lumu nkalu nga lumu ki kati kino kyendabako bannange baluwa nti kikiwedde bakuyita nti kiki banno bagenza nte nze nti gwe ensooga zo ziwedde ddayo ewaka naye nga Allah bannabawadde omukisa ogulinya ki ojja kuwulira otya gwe Allah kyakuzizizzaako ekyo kumima omulimu ogwo ekyasiyo okukola omulimu kyasiyo okugende bwera ofune sente ezo n'okulinnya ennyonyi ojja kuwulira nga tokyalina n'amaanyi gafukamira wansi tolina maanyi gafukamira wansi kunyonyola Allah nsonga zezo ng'owulira fatasafa alayhi omutima gunafuye onakuwala owulira nga lwaki bali nze nakola ki Allah
nuga oba olweyanjodde ebigero kunsigaza Uganda siwe kiri ojja kuwulira nga weetaagayo akaseera ng'oli bw'omu ningi baddu ba Allah ng'owulira tokyakogera na muntu yenna wasibudde abantu ojja kuwulira akaseera nga wallahi tolina kweyagala kwogera naye wetera akaseera ng'oli wekka ensi ekutamye ogalwaki kyokka kyobadde omanyi nti okubye naawe oyiseewo okunkonya akajji Allah kikuzizzaako n'akiwa abalala wotuula ononakuwala ne wayita eddakiika 4 nyaga swaba abadde wanaaliwa wajja ti abadde wanaaliwa sajja abadde wanaaliwa omukyala abadde wanaaliwa nti yuno tibane kiki ennyonyi ekomyewo tinedda obadde ogenda na nnyonyi ti nnyonyi bweti ne bweti akuga ennyonyi efunye accident na buli muntu abaddemu afiiriddemu ojja okulaba omuntu age ayi Allah wange nze ngonjagala omwana wabo omusuuze nze bw'omu bw'ati akasimu kaliwo gwe badatagala kubira abantu akasimu kaliwo nkubire ku maama munnyonnyole nze Allah nonnebasa ababukidde TV baliwa bankwateko mbannyonnyole mponyi nnyonyi okugwa nze kaawonawo bantwale ku TV olaba nga essanyu likomyewo naye nga wali Allah obadde omukwata nsobi olw'okuzizaako kino kati obulamu bw'ensi bwe bufaanana Allah waliwo kyasobola okukuzizaako n'akiwa abalala naye nga Allah alina kyakutaasa ekinene mu maaso nga Allah alina kyakutaasa mu maaso kyotamanyi Allah n'akuggyako omukyalo oyo naye nga Allah akutaasa ayagala kufuna ejjana Allah n'akuggyako ekyo omwana nga Allah alina kyakwagaliza Allah n'akuziizaako visa gy'oyagala buli lukya naye nga Allah akuziiza kukomerawo mu bigundi bino Allah ng'akuziiza kukomerawo mu biki mu bisanduuke ng'ofudde mumpulira bulungi Allah n'akuziizaako ennyumba mutemamanyi mu nsi muno nga baagala amaka naye nga wallahi agazimba nga gabulayo kuggwa n'afa ne bamugamba nti munnange tumutwaleko mu nnyumba ye wadde tennaggwa asuleyoko olunaku oluki gwe Allah bena nabikuziizaako naye nga tomanyi kikyakolera Allah n'akuziizaako emmotoka naye nga wallahi gye balinga nga njagala nvugeko ku magulu 10 naye wagitulamu bw'ati bazza mayiti motoka emumazeewo nyiniyo kati buli kintu kyonna Allah kyaba akuziizizzaako kkiriza Allah kyaba naga nti tonakuwala fi ilmi Allah sabik mumi Allah yekwese waliwo ekintu kyotamanyi Allah kyakutaasa kati byonna tubirabanga ebibi mu bulamu mumpulira bulungi antu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil wa biqadarihi khayrihi aw sharrihi bukirabanga ekibi nenga kirimu akalungi nga kirimu akalungi nje bali abantu nga balina abaana nenga stress z'abaana zezimutta stress mumpulira bulungi gwalla natakuwa mwana era nga Allah jamu balabana bamusinzire ku baana muwo omuliro mumpulira bulungi je biri mu nsi muno kati Allah banga ina kyatakuwadde ati tomanya kaseera katuufu Allah kyakola mumanyi ovacado ayengerera kumu asakumu ku kikugunde ne obo munyize kutayengerera kumu kati mu mwaga lunaku lumu tugende ffenna nga tuvuga emmotoka wano ffenna buli munga paakinzaawo waliwo Allah gwasooka okuwa nawe Allah n'akuweekera waliwo kyeweetaaga ggwe nga tomulala takirina ng'omulala akirina gwe tokirina ate waliwo kyolina ate ye takirina gye biri mu nsi muno ng'oli talina mirembe naye nga alina essente empya n'enkadde ng'ogwozaala buli mwaka naye ng'oli anoonya mwana ogwo omusajja yayogere kyona yaga wallahi noonyezza omwana ne omwana mutaddemu obukadde 10 buli ddagala ndinywedde batunywesezza ebiragala ne mukyala wange oyo paka bamugamba temugenda kuzaala bajja kujjamu mazzi oba bakiyita batya bagateeke mu mukyala then azaale omukyala n'afuna olubuto ne babikola bwe batyo olubuto bwali ku myezi 9 bagenda okukebera omwana tasamba ne baga omwana afudde nagamba mmwe afa atya ku sente zamutaddemu ezo ekyo Allah kyeyategeka tukaka mumpira mungi baddu ba Allah tuzeeyo ku aya nkwataganya omusomo gwaffe ku aya atugamba ya ayuhalladhina amanu abange mu abaki abakkiriza kutiba alaikumus siyam kola kibwa okubanga mukolaki nga musiiba ayise bakkiriza abakkiriza tulonzeemu paati egi antu'minu bikadari khayri aw sharri siwe kiri okiza mukira ku ekitiibwa Allah natandika na wali wa kyamu sharriya waawu twetikira Allah akola bakkiriza tumenye engeri gye tulina okuyita mu bulumi idha aradta an taishu bangu yako kuwangala obulamu mu bulungi fala budda an ta'tada al alam olina okumanyira okuwangala n'obulumi
olina okumanya nti mu nsi mulimu ebigezo, mu nsi mulimu emisanvu, mulimu abataagaliza obulumi. Oteeka okuba nga togenda, oteeka okuwangala n'obulumi mu nsi muno. Manya Allah ateeka okugezesa. Pani Allah ani gwatagezesa? Allah ateeka okugezesa. Lwaki? Al-alam la yaqtulu, obulumi tebutta, n'ebigezo tebitta. Obiyitamu bwoti n'obimala ne bukira ku matyanga Allah akusudde mu maaso g'abalabe bo, nga Allah akakkanyiza abalabe mu maaso go, nga yeggwomu baakulaba. Abamu babakategorizinga mu nsi ndaga oyo ne baba batudde meeting za mbaga baga oyo temumukubira, talina plan, talina mulamwa. Nga bakumanyi gwe tolina mulamwa, bakumanyi tolina kyapya kyogenda kuvaamu. Naye al-ya'su wa ma yaf'alu dhalika, oteeka ekiseera mu nsi Allah byakugezesa nabyo ngolanga ebikunyiga n'oggwamu amaanyi ebikola ekyo n'owulira nga gwonakuwala nedda tonakuwala. Lwaki? Nti wallahi hum aktharu, waliwo abantu mu nsi muno bo bamanyira okuwangaala n'obulumi bwabwe twegomba. Mumpira mungi baddu ba Allah mu nsi muno mulimu abantu mwe twegomba mu nsi muno, naye ekibafuula nti beegomba bo bamanyira okuwangaala n'obuki n'obulamu bwabwe mu nsonga zaabwe ez'enjawulo. Hunaka man yataswalahu ma alamihi, waliwo abantu mu nsi bo bamanyira okuwangaala n'obulamu bwabwe. Abantu mbalaba simanya pulezidenti wa ggwanga, simanya ono mufuti, simanya ono kabaka, simanya ono, buli muntu gwegomba omugagga w'oku kyalo. Ng'omwegomba lwaki nto toli mu ntebe gyatuddemu, omwegomba lwa kigambo opposition Kyagulanyi tomanyi. Nenga wallahi obuzibu bwayitamu, subhanallah. Nenga yamanyira okuwangala n'obulumi obwo n'ebigezo ebyo n'abalaba abo, yatabiruhu juz'an min hayati, nga ekifula kitundu ku bulamu bwe, wala yahumu zada au naqsa, nga takyafaayo ebizibu ebigezo abalabe newe beeyongera, takyafaayo ga bya bulijjo. Kikinjawulo kyalina zada au naqsa, bakedde nga asigala waali madama qadiran tabassama kulla yawm. Wadde ebiseera ebisinga tubalabanga baseka, najja n'abawubirako n'olaba omugagga namunoyagala ki naku ne tomanyi byayitamu, tomanyi. Mumpira mungi baddu ba Allah kati mu nsi ebyo Allah abiteekamu mu bigezo by'owekitiibwa Allah. Mumpira bulungi mwebiri ne tetuggwangamu amaanyi. Abakkiriza abatuufu bateeka okuyita mu bigezo by'owekitiibwa Allah. Okukkiriza n'obwo mukkiriza oteeka okukkiriza mu paji z'obukkiriza omukaaga. Paji z'obukkiriza omukaaga tuggyemu kiri ekyebigezo kino ekisayidi ene gy'olabanga ebikyamu, naye nga Allah akuyisa gwe tomanyi. Mumpira bungi baddu ba Allah tunywere tweteeketeeke mu nteekateeka entuufu. Ndowooza mu kaseera kano tubeere nga tuyingira mu swala inshallah taala, mwebale kubanga muwuliriza.